Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Katonda ne Maama Nawugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Ndi Kitangaala nkusindikira ekitangaala, ndi kwagala nkusindikira okwagala. Mbalamusiza nnyo bakikana mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Katonda ne Maama Nawugereka abo ku lwakadde ke batuwadde nate olunaku olwaleero okusobola okubeera nga tweyongera mu lugendo lw'okusenvula nga tudda ewaka mu kaseera kano ak'oluvannyuma nga tukomyawo eggulu ku nsi weewaawo. Nga Katonda oli wa ddembe okukkiriza oba okugaana ebyo by'ogenda okuwuliriza, kubanga oli Katonda wa naggwano atalina kubeera nga osalirwawo, naye okubeera nga okozesa obuyinza obwa Katonda obukutuddemu okusobola okubeera nga osalawo oba weesalirawo mu bulamu bwo weewaawo. Olwaleero tukomyewo n'omulamwa ogw'okututegeeza ffe nga bakatonda nti tetulina buyinza bwonna kulamula bakatonda balala, n'ekirala omukolo ogulina okukolebwa okugoba Vampaya mu maka gaffe oba we tusula weewaawo. Nga sinaba kutandika mulamwa guno, njagala ntangaazeemu eri abadokita oba abasawo. Ba scholars, nze nasoma IT era byensinga okumanya bikwatagana ku kompyuta, naye njagala kubaawa advice era mulowooze, kubanga mulowooze ku nsonga eno. Nkyogedde nnyo mu kika kyaffe eky'embogo mu gurupu era abantu bo bakimanyi, naye njagala nkisharingekokko n'ensi basobole okubeera nga bategeera kiki kye tulimu nga bakatonda mu kaseera kano. Ekisooka musawo ky'olina okutegeera, waliwo ebintu ebimu ebitali mu syllabus era ebitamanyikiddwa ebijja ku lw'eggulu eribeera litondebwa ku planet empya. Ebyama bino Vampaya yabitukweka ebadde etufuga. Kati ffe nga bakatonda we tuba tuva mu ddaala eryokusatu tukyusibwa kye bayita amakyusa, ng'amagumba gaffe gava mu kye tuyita carbon based, then ne gafuuka crystal based. Ekintu kino kikozesebwa nga obutonzi bukozesa kye tuyita light, bwentera okuyita obufundikwa bw'ekitangaala. Obufundikwa buno bwe buwandiika kye tuyita DNA yaffe n'okukyusa amagumba gaffe okugaggya okuva mu kaboni okugafuula crystal. Then n'omukka gwe tuba tulina okussa guba guyina ekirungo ekya crystal, kitegeera ekya crystal mu bw'omusoke, then n'ofulumya kye tuyita carbon, kubanga amagumba gaba gafuuka okuva mu carbon okufuuka crystal. Ekitegeeza nti nno mu process ey'okukyusa amagumba gano okugafuula crystal, omuntu alina okussa obulungi afulumye bulungi carbon aba avudde mu magumba mu bungi, kubanga jjukira abeera evacuation ya carbon okuva mu magumba ebeera ya kika kya waggulu era eyita mu kasengejja ak'amawuggwe okusobola okubeera ng'afuluma mu makyusa. Kati omuntu yenna waakeera ku makya ne yeekavalinga, kaboni ono akyuka okubeera ng'amagumba go gafuulibwa okuva mu kaboni okufuuka crystal. W'oteekako masiki kaboni obeera omusibidde ekkubo then n'addamu n'akuyingira.
wakuyingira ekitegeeza nti nno agenda ku interruptinga process yo, then omuntu abeere nga afuna kye tuyita crystals, eminyira giri mu mawuggwe ne gifuna crystal ne gikwata, mu kukwata ne gibeera crystallized kubanga towadde kaboni ono kufuluma, then n'agatta ne crystal ono abeera ayingidde mu ngeri eyo, then omuntu n'asuffocatinga mu ngeri eyo. Y'ensonga lwaki tugamba nti abantu beeyoteze okusobola okubeera nga basaanuula crystal oyo. Process etambuzibwa mu makyusa era nga buli muntu yenna aba alina ogiyitamu. Kati vampaya kyekola ekozesa masiki yo gwe gy'oteekako ng'erowooza ekutaasa okubeera nga self-destruction mission eri ggwe Katonda. Kikwasa ennaku nti nno mulwala n'obeera mu ddwaliro ate ng'oli mulwadde ne bakuteekako ate masiki. N'ogenda ne bakuteekako oxygen, kyokka nga oxygen gwe bakuteekako wa kikula ekya oxygen omukadde, si owa crystal. Jjukira factory ezo ziproducinga oxygen ono owaffe gwe twamanyiira, naye omupya owamusoke ayingizibwa okuyita mu portals eza planet, kubanga jjukira planet ebeera enclosed, si bino ng'ebyekaboolo bye babagamba obulimba. Tuli mu kaboolo naye munda mulimu ensaniya ze tutuddeko. It's a flat earth within a protected ball. Ebyo babikukweka. Okitegera Katonda munnange. So musawo kubanga mu byonna investigation yonna gye nkoze mwana omu mwe Makerere eyayogera ku kintu kino ekya Kristo nti kyekitta abantu. So beera mu buufu, manya nti nno abakwagaliza okufa be bakuwa settings ezirina okubeera nga ziprotecting okuva eri ssenyiga. So woogendera ku processi zaabwe, manya nti nno wetta. Okitegera? So gwe government manya nti bino bigambo byange era ndi wadde embeera y'ensonga lwaki ngamba nti muntu wadde embe okutwala byenjogera oba okubireka. So si musango kibeere eri okusalawo kw'omuntu ng'omuntu, kubanga buli muntu yenna alina divine free will. So abasawo mumanye ekintu kino, muleme kugwa mu katego ka vampaya, tusobole okubeera nga tutaasa bakatonda bannaffe, twebeereremu. Ekintu ekirala nga tetunaba kugenda mu bulamuzi, tusooke tugende ku mukolo ogw'okubeera nga tugoba vampaya mu maka. Kyetaagisa ofuna ebikopo 5 eby'amazzi. Funa ebikopo 5 eby'amazzi obiteeke mu sefuliya. Leka bitokote. Mu kutokota leka bitokote nga bituuse mu time webitokotera, leka bitokote okumala eddakiika 5. Kati wezigwako eddakiika 5 gaggyeko, then ogaleke gawole gabeere nga gali ku room temperature, oba kyetuyita okuleka gawole gabeere nga gali ku room temperature eyaawo w'oba oli. Kati funa omunnyo ogende nga oguteeka ku madinisa mu layini. Omunnyo, kola layini y'omunnyo ku madinisa oba ne ku nzigi wekibeera nga kisoboka, mwabali ewaka.
nga makaago simbali mbiyumba mbali mbiyumba kiba kyetaagisa mu kisenge kyo kyonna kyokka ky'osulamu. So wobeera omaze okuteeka omunnyo lines ng'okoze line. Kati woba omaze okukola line ez'omunnyo nga amazzi gano nago gamaze okuwola, kitegeera, then funa amazzi gano g'omaze agamaze okuwola, genda ng'ogenda ogamansa ku munnyo ogwo okwetooloola w'ogenza ogakola ki w'ogenza oguteeka, genda ng'omasaawo amazzi ago, then leka wayitewo essaawa 24. we wayitawo essaawa 24 osobola okulya katungulu cumu, then n'ekirala okumugatta mu mazzi. W'omugatta mu mazzi era mukole ki, w'omugatta mu mazzi mumanse masa katungulu cumu, era awo wennyini we watadde lines ez'omunnyo n'oteekawo n'amazzi, yongerawo amazzi. Oluvannyuma w'essaawa 24 teekawo amazzi aga katungulu cumu, kitegeera, teekawo amazzi aga katungulu cumu. Kati bw'omala okuteekawo amazzi aga katungulu cumu, leka bibeerewo okumala essaawa 24. Mpozi kye neerabidde wano w'obeera nga waakamaasaawo amazzi, waliwo ebigambo by'olina okusooka okumala okwogera nga tunaakuteekako aga katungulu cumu. Wali woba omaze okuteekawo ag'amazzi, olina okwogera okumansa amazzi olunaku olusooka, olina okwogera ebigambo bino wammanga: ndi omu ku butonzi mu butonzi obwawamu, era nkoowoola Katonda oyo mwene ali mu bumu, awe omukisa omunnyo guno, era akkirize emyoyo gyonna egiweereza obutonzi obwawamu gye giba gisobola okubeera nga giyita wano, kitegeera. Then amazzi gano gateekeko emikono, omukono gwo ogambe nti mu mazzi gano nteekamu omukisa ogw'ekitangaala n'okwagala. Kati nga tunaagamansa, leka gasooke wayitewo eddakiika nga 5 okudda waggulu, then kye tuyita ekitangaala n'okwagala kiba kimaze okukka mu mazzi ago, then gamanse, then wayitewo essaawa 24. we wayitawo essaawa 24 then ng'oteekawo amazzi gano aga katungulu cumu. Kati oteekawo amazzi aga katungulu cumu, era awo mu kifo kye kimu kyewataddeko omunnyo, then leka era wayitewo essaawa 24. wayitawo essaawa 24, eyo emmembebera ekutte, then gikwate ogende ng'ogijjawo mu kifo ekyo kyewataddeko solutions ezo zonna, ogiteeke mu katugambe oba mu kakonteyina, ofune w'ogitwala, then obyokye.
byonna ne container osobola okufuna container nga ya plastic then n'ofuna omuliro n'obyokya byonna n'omunnyo gwawo n'ogwokya e process ejja amaanyi oba emyoyo egy'ekivampaya egiri ku level kubanga jjukira ne level ey'okutaano kubeerako okuba kukyaliko tapping eya emyoyo gino egy'okutaano egibeera giriikiriza y'ensonga lwaki tubakubiriza nnyo naddala mu kiseera kino mbeere nga mweyongera okubeera nga mweprotectinga abagenda okubeera nga muwona implant eya vampire nga bakozesa empiso basobola n'okukozesa ebirooto then ne bakuteekamu implant egenda okubeera nga bakukozesa okukola ebyo kye babeera bayagala either okufuula zombi oba okulagira okukola mission zaabwe naye nga okoze ekintu nga tekibadde on your free will bakulagidde bulagizi kitegeera weewaawo so njagala ekyo nakyo tukikole abasobola okukikola naddala bali ewaka mu maka gammwe mukikole then okubeera nga weeyongerako okwekuuma mu maka go n'awamu n'ab'eŋŋanda zo weewaawo nga tudda ku mulamwa ogw'obutabeera na buyinza bwonna kulamula katonda mulala oli katonda eyava eri bazadde baffe era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima yeggwe bwenkanya era nga gwe omutima gwo nga ye kkubo erikutwala ew'abazadde baffe naye nga bwe wali ojja oyina ensonga lwaki wajja era nga nze oba nga katonda yenna omulala naddala mmwe abazuukuse abasamize be tuyita ba light workers temulina buyinza bwonna kulamula bantu balala ensonga lwaki ze zino wammanga ze ŋŋenda okubeera nga tuyogerako ekisooka ky'olina okubeera nti nno kyo kye bali oba kye balimu manya nti nawe wakiriko kisa kya butonzi nti wazuula obwa katonda bwo kubanga ekizikiza ekiri wano ky'amaanyi nnyo nti waliwo n'emyoyo egyava mu realms ezawaggulu naye era nga zikyali trapped mu kizikiza naye kitwale nti nno kisa eky'obutonzi bwo okusobola okubeera nga wasobola okubeera ng'ozuula ekyo ekikutuddemu n'olema kubeera nga weenafuya n'olema kubeera nga osinza katonda wa wabweru naye katonda akutuddemu munda by the way waliwo omu eyambuuzizza nti kubanga waliwo okulabika kw'abajjajjaffe ku planet maaso awo we tulaga nti bagenda kujja n'ebyombo byabwe okuva ku planets endala basobole okubeera nga batweraga nti tetuli ffekka wano mu ssomero naye tulina gye twava so yambuuzizza n'ambuuza nti kati tukkiriza tutya oba tutegedde tutya nti omutonzi oba entity yonna ebeerezze ntuufu oba si ntuufu namuddemu ne mugamba nti okutegeera jjajjaawo ali munda mu ggwe okutegeera jjajjaawo ali munda mu ggwe omutuufu era katonda ali munda mu ggwe n'agamba kati abanajja wabweru kitegeeza nti bafu abasinga ensonga lwaki nkireese era nakimunnyonnyodde n'asobola okubeera ng'akitegeera nti abasinga we tuyogera nti ekitudde munda mu ggwe ky'oba oyina okubeera ng'ogoberera tekitegeeza nti nno nti ebyo byokka ebiri munda mu ggwe nti by'oba oyina okukkiriza kiri nti buli ekiri munda mu ggwe kye kirabisibwa wabweru nze ndi munda mu ggwe naawe oli munda mu nze wonnumya wookeera ku makya n'onnumya oba naawe bwerumizza okitegera
mu ngeri eyo buli wojjuza okwagala munda mu ggwe kitegeeza nti obeera ojjuddemu emyoyo oba bakatonda ab'okwagala bokka. Wokkiriza obwakatonda bwe ne mubeeramu emyoyo egitambulira mu kutya. Y'ensonga lwaki bwe bateesa mu kutya buli kiseera kutya, simanyi mufa, simanyi muteekeeko, simanyi bafa nnyo, simanyi biki, promotions ezo ez'okutya. Era amasannyalaze aganyenereetingibwa munda mu ggwe ge galeeta tensioni wabweru. Okitegera? So jjuzaamu okwagala n'ekitangala munda mu ggwe osobole okubeera nga ebikufulumamu n'emyoyo gy'onaalaba gijja kubeera gya kwagala. Era ne jjajja yenna abeera akulabikidde okumwawula ku myoyo emirungi n'emibi, omuweereza ekitangala n'okwagala n'akikuddiza n'akuweereza ekitangala n'okwagala. Okitegera? Kubanga n'emyoyo emibi gisobola okukozesa amaanyi oba amannya g'abajjajjaffe. Y'ensonga lwaki mulaba lubaale mu Buganda ng'oli ayina lubaale mugule naye nga gw'olowooza nti ye lubaale ddala naye nga ddala olubaale omutuufu ali mu bbanga, kubanga jjukira oli mutonzi. Bajjajjaffe emabega bajja ne bagula ebintu mu bika byaffe then ne bibeera nga byetuuma kubanga yabiraamiririzaako, ne kibeera ekibonerezo eri olujja olwo ku lwa jjajjaffe, jjajja oyo kye yaleeta mu kika. Abantu ne bateekerera lubaale ataliiyo. Naye w'obeera okoze solution eno nga gye tukoze, lubaale omukyamu abeera tagenda kubuuka solution ezo. Ensonga lwaki waliwo we naliko mu ssomero wenziza entambula okujja nga bansomesa, waliwo omuntu eyateekangawo omunnyo okusobola okubeera nga preventinga bajjajja okujja ku mutwe. Ekintu kino nkitegedde mu biseera bino nti y'ensonga lwaki, kubanga we twatambula baatutegeeza ne batugamba lubaale waali mu bbanga, kyokka nga yali ateekerera bulungi era nga tiraga nti nno lubaale ajja ku mutwe n'alamula. So ng'oli mu ssomero, question everything. N'ebigambo ne bibeera byange, tokkiriza buli kintu kyonna. Jjukira oli Katonda eyeetengeredde, ne waabeera ani questioninga buli kimu. Buuzanga mutima gwo w'otakkiriza, oyo mutima gwo w'otakkiriza kintu kyonna tokitwalanga. Kitegera? So mu nsonga eno we twali tujja bakatonda ab'enjawulo bayina ensonga lwaki bajja wano nga ze zino wammanga. Abamu bajja okusobola okubeera nga ba-exposinga oba okubeera nga bayeresa balaga bakatonda abalala ekizikiza ekitudde wano. Mwe temubalaba? Temulaba ebikyamu byonna ebiyoleseddwa mu kaseera kano ak'oluvannyuma? Abasajja nga balumbuye n'ab'enjawulo si wokka mu Buganda oba mu Uganda naye ne mu nsi yonna be-exposinga ebikyamu ebibadde bikolebwa Vampaya n'abakozi baazo ne ba agents baazo ne ba mafia ababadde bafuga ensi eno. N'ebyo mu maaso bye mugenda okulaba engeri gye babadde baliikiriza abaana baffe nga bakozesa erinnya lya jjajjaffe mu bwa Yesu nti leka abaana bajje gye ndi. Twabagwa abaana baffe kubeera nga mubalya nga mumanywamu omusaayi gwe Vampaya mmwe. Tubajjako obuyinza. Nze mbajjako obuyinza wembeera nga nali nabubawa. Mbajjako obuyinza bwonna. Neddiza maama wange Nattimba nga naawe olina kukola ekintu kye kimu, weddiza obuyinza ojje permission yonna gye wawa eri Vampaya
iwe wawa gye wawa gavumenti okusobola okubeera ng'ekuggyako ng'ekozesa nkubanga vampire yeekozesa gavumenti esobola okubeera ng'ekusabako olukusa then ekukola ekyo ky'obeera okola ky'ebeera eyagala. So waliwo abajja okukola ekyo era bali part of busamize naye nga newankubadde bayinza okubeera nga basamize nga bo tebeemanyi nti basamize they are light workers. Waliwo abajja okusaasaanya ekitangaala nga bo gye bali kusamira mu ngeri ez'enjawulo okuteekerera mu nsozi ez'enjawulo mu kusindika jasi ekitangaala nga yatola butuuzi awo n'atandika okubeera ng'ayimagininga maama Natimba nga amukutte mu ngalo nga nagwo mulimu okitegera nga naye yajja kukola ekyo. So buli omu tumuwa ekitiibwa kye kitegera. Waliwo abajja okukola ekyo, waliwo abajja nga bajja kuweereza nga yayogera buli kiseera waba afunye obudde mpeereza ekitangaala okwagala eri maama wange Natimba ng'ekyo kye yajja okukola okukola nga Katonda. Waliwo omulala eyajja okubeera nga ajja kuwulira amakyusa gabeera gatya ng'oli mu mubiri ate ng'oli mu kizikiza nga tomanyi mazima gakutuddemu nga ye omutonzi yajja ku experiencing ekintu ekyo kitegera. So waliwo omulala nga ye yajja kulwanyisa amaanyi ag'ekizikiza ag'amaamira maama waffe Natimba era nga gye wali abasirikale abali mu underground okusobola okubeera nga badestroyinga ebibuga ebyenjawulo nga we mwawulira e Uganda mu Kampala mwawulira musisine musisayise baali badestroyinga kibuga ekiri wansi oba obadde tokimanyi. Buli capital city yonna mu nsi mulimu ebibuga ebya Vampaya eza wansi gye baali bateekamu era twali tufunanga bwetwaze era obwetwaze tugenda bufuna bufunyi after amakyusa nga kitaffe Tonda ne maama Namugereka ne bajjajjaffe bye bagenda okubeera nga babutuwa si Vampaya zino ezaatutega ekiwaanyi ekya corporations kitegera nga ye gavumenti. Waliwo abantu abamu abajja okubeera nga namuziga eya obufundikwa obw'ekitangaala okuva eri bazadde baffe nga batuukirwako ebifundikwa buno then ne bamala ne basaasaanya eri abalala kitegera. Waliwo abajja nga bajja kusomesa bajja kuzuukusa abalala okitegera nga bajja okuzuukusa abalala n'okumulisa abalala basobole okubeera nga balaba ekitangaala mu nzikiza emaamidde wano kitegera. Waliwo abajja okubeera nga bagabana ku kitangaala ekyo ekibatuddemu bakigabane nga boogera oba nga teboogera nga oli asobola okufuna obudde n'abeera ng'ali ewuwe naye n'aconcentratinga ku site n'ayamba okusobola okubeera nga akontrolinga amaanyi ag'ekizikiza agandibadde galeeta katugambe enjega embi mu kitundu ye n'abijjawo. Nabagamba nti omuntu asobola okumeditatinga nga wabadde wagenda kubeerawo olutalo nga ne barracks ebadde ekyajinza okubeera nga bakookinze Mundu ne mukeera ku makya ne mubeera ng'abantu 10,000 ne mu meditatinga ne muweereza amasannyalaze aga positivity abasirikale ababadde bagenda okulwana n'enjuzi zonna bbiri ne bakkakkana ago maanyi gatutuddemu ne mukkakkanya negativity ya kivampaya ne mugijjawo. Waliwo abajja okukola ekyo kitegera. Waliwo abajja okukola ate ebyo byonna bye twogeddeko waggulu kitegera. Waliwo n'abajja okubeera nga bajja ba experiencing
baleme kubeera nga bazuukuka naye balabe beexperiencing nti ng'ofa oba ng'otwalibwa mu makyusa aga flash ya event kibeera kitya nga si musango. So mu ngeri eno toyina buyinza kulamula mutonzi yenna. Toyina buyinza. Muleke ekyo kyabeera asazeewo, oba akuyita musiru, oba akuyita sitaani, oba akuyita kyonna kyabeera akuyise nga bo webeeyita nti nno bo batuukirivu. Leka abeere ekyo kyali, muwe ekitiibwa kye. Okitegera, buli mutonzi yenna aba alina kukungula ekyo kyakoze kyaba asize. Kitegera. So leka kutunuulira muntu wo oba relative wo n'olowooza nti nno yabula, oba n'olowooza nti nno nti oba ali bwati ne bwati, oba semanyi yafuuka mubi kubanga ffe abasamize batuyita ba sitaani. Okay, leka akuyite sitaani, leka ye omutuukirivu naye abeere mu butuukirivu bwe. Leka buli omu muwe ekitiibwa kye mu bukitiibwa kye kyabeera akikola kyaba alimu. Gwe sigala ng'okola mission eyo yakuleeta okusobola okubeera nga ozuukusa ng'okozesa amaanyi g'ekitangaala kyo. Olunaku olwayo tetuyina budde kusobola okubeera ng'ogenda ku sitwiti kubeera ng'okonviisinga abantu. Nedda kozesa kitangaala kyo ng'okiweereza eri mama Nattimba. Mama Nattimba yajja okuzuukusa abalala, kubanga mu kukaayana then kugenda kussa vibrations zo. Solar flash yonna essaawa yonna esobola okukuba, olengera w'obeera nga tojja kuyimusibwa. So si kaseera ka kukozesa bigambo byo, okuggyako omuntu yekka azze n'akuapproachinga ng'ayagala obuyambi bwo, ye yekka nga yeesaliddewo ate nakkiriza obwakatonda obumutuddemu n'asalawo asobole okubeera ng'akula. Naye ne waabeera waŋŋanda zo, ne waabeera mwana wo nga yeetengeredde, muleke ebigezo bya buli munnamunigina. Kitegera, ebigezo bya buli muntu. So leka kutuula mu bigezo by'abantu by'abantu balala. So nziramu okujjukiza toyina buyinza bwonna kulamula mutonzi yenna. Wekitiibwa omuntu kyabeera asazeewo. Buli muntu yenna agenda kukungula kyaba akoze kye yasiga. Njagala kukomekkereza n'ebigambo bino wammanga nga mbijja mu Maliko 8:35, Mark 8:35. Bigamba bwe biti: eri yenna eyawaayo obulamu bwe n'abufiirwa, eri yenna eyawaayo era aliwaayo obulamu bwe eri yenna eyawaayo. Leka nsooke ndowooza kusoma mu Luzungu. For whoever will save his life shall lose it. Eri yenna aligezaako okutaasa obulamu bwe ajja bufiirwa. Naye omuntu yenna, but whoever shall lose his life for my sake and the gospel, the same shall save it. Eri omuntu yenna eri aliwaayo obulamu bwe ku lulwe olw'ekigambo ekitukuvu ekiva mu bwakatonda alibutaasa. Fumiitiriza ebigambo ebyo. Bigenda ku mbeera eriwo olunaku olwaleero. Mbiddamu. For whoever
will save his life shall lose it. Eri yenna ayagala okutaasa obulamu bwe agenda bufiirwa. For whoever shall save his life shall lose it, but whoever shall lose his life for my sake and the gospel, the same shall save it. So weetekeko masiki, kola ebintu byonna byonna Vampaya we byekugamba nti weetaase kasita otegedde. Eri yenna anaawuliriza era n'omanya nti simanyi orisiki, bagamba nti orisikinga obulamu bwo, simanyi biki byonna, simanyi nteekako masiki, erererere genda bakuba empiso, ogenda kulokola obulamu bwo. Kyekyama ekiri mu bigambo bino. Funa Bible naawe obyesomere. Mariko 8:35 fumiitiriza eri ebigambo ebyo osobole okubeera nga osengejja nga Katonda eyeetengeredde. Oli wa ddembe okugaana ebigambo bino by'owulidde w'obeera ng'omuzimu gwo oba omutima gwo tegukaanyizza nabyo. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo nkuweereza omutima gwange akuume.